okimanyi nti gwe musawo wasooka? Kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta, engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owaleero. Atulaba ku CBS FM UG nkwaniriza nnyo, kwebaza bulijjo emirimu gy'okola n'okutugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nze Kamulegeya Akireewo Kiwanuka mu mboozi n'eyakafubo ne munnaffe okuva mu Uganda AIDS Commission. Njagala okutegeeza nti nga buli nnaku za mwezi lumu Desemba ensi yonna ejjukira kaweefube gwerina okukwata mu kulwanyisa obulwadde buno obwa siriimu obutumalidde abangi. Wakiri buli nnyo kiyite famire erimu omuntu eyagenda olw'akawuka ka mukenenya. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okumulwanyisa, okulaba nga mwaka 2023 siriimu afuuka lufumo. Ngenda kumusaba atubuuzeeko ate tweyongereyo. Musibye mutya abatulaba ku CBS UG. Amanya gange nze Christ Mubiru, nkola n'ekitongole ekya Uganda Young Positives wansi w'ekitongole ekya gavumenti ekya Uganda AIDS Commission, era ng'omulimu gwaffe omukulu kwe kujjukiza n'okulaba nti tuwunyisa enjiri ey'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga erya Uganda. Uganda Young Positives kyeki? Uganda Young Positives kitongole kikulembera abavubuka era nga kikumaakuma okubudaabuda n'okulabirira abaana n'abavubuka naddala abo abawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya kweppo n'abo abali mu kakyalaga ak'okukafuna. Lwaki essira mwe mulitadde nnyo ku baana abato? Ebibalo biri bitya ku nsonga eyo? Essira tulitadde ku baana abato kubanga tukimanyi bulungi nti eggwanga lya Uganda okukira amawanga amalala okusingira ddala lirina abaana n'abavubuka abangi. Tukimanyi bulungi nti ettundutundu eddene ku bantu abawangaala mu ggwanga lya Uganda bavubuka era baana. Population etulaga nti 75% ey'Abannayuganda bali wansi w'emyaka 35. So nga ate n'akawuka akaleeta mukenenya population eno tekagitaliza. Wetwogerera kati mu ggwanga lya Uganda kyenkana abantu 100 buli wiiki eyitawo bakwatibwa era basiigibwa akawuka akaleeta mukenenya. Ettundutundu erisinga ku lino baana ba buwala abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24. Ettundutundu erisinga obunene ku bantu 100 abafuna mukenenya baana bawala abali wansi w'emyaka ameka? Abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24. Eyo muwendo nga munene nnyo. Exact figure ki? Exact figure percentage wise eyinza okuba wakati w'olusanvu n'olusanvu mu 2. Lusanvu ku lusanvu mu 2, ogwo muwendo munene nnyo. Ate nga kimanyiddwa nti egyo gy'emyaka egisinga okubeera tukiyite active mu nsonga zino omuva akawuka ka mukenenya. Abaana bano tugizudde nti bali sexually active ate nga beegatta n'abantu abasukka mu omu olw'ensonga eziteebereka. Emu ku byo abazadde tukirabye nti ensangi zino kusuddeyo nnyo ogwannaggamba eri abaana baffe. Mwami Mubiru akeera ku makya ssaawa 11 n'agenda anoonye ensimbi. So nga ate ne mukyala Mubiru eyandibadde asigale waka n'ayogera n'abaana oba n'akuuma abaana naye akeera agenda kunoonya kyekimu. So abaana ne tubaleka awo mu nsi ey'ekitengejja. So tebalina ayamba. So buli ekibajjira amangu ekyo kye bagenda nakyo. Awo nno wewasangira n'abasajja basedduvoto n'ebivubuka ebitaayaya ku kyalo ne bitandika okubalimbalimba okukakana nga bibaleetedde akatyabaga akakawuka. Kati mmwe aba Uganda Young Positives miramwa ki gye muyiseemu oba gye mugenda okuyitamu okulaba nga waakiri mubaako kye mukola ekirwanyisa mukenenya mu baana baffe? Ffe nga Uganda Young Positives tulina enteekateeka nnyingi. Emu ku zo kwe kulaba nti
okulwanisa akawuka tukikomezaawo ddala ku family level wakati mu kwogera n'abaana bennyini nti buvunaanyizibwa bwo okwekuuma, wakati mu kujjukiza abazadde nti buvunaanyizibwa bwo okukuza omwana omulamu era omwana weeyagaza, wakati mu kujjukiza abantu naddala abakulembeze b'ebitundu nti omwana taba mwana wa maama oba mwana wa taata, aba mwana wa kitundu ekyo mwaba akulidde. So omwana oyo bw'avaamu ng'ekitundu mwakulidde kyenyigiddemu mu kumukuuma n'okumulabirira n'okumubudaabuda, omwana oyo gye bujja mu maaso agasa nnyo ekitundu ekyo mwawangalira okusinga famire ye mwava. So ba stakeholders bonna tukola kye tuyita community dialogues, ne twogera nabo ne tubalaga obukulu obuli mu kukuuma naddala omwana ow'obuwala okulaba nti tafuna akawuka akaleeta mukenenya. Kati omwaka guno nga tujjukira olunaku luno lwe tulwanyisizaako mukenenya, teekateeka ki eziriwo mu kitongole kyammwe? Enteekateeka enkulu ey'eggwanga yonna tugendagenda mu disitulikiti ey'e Buyende, ssomero baliyita Bukungu Primary School mu Bukungu sub-county mu disitulikiti ey'e Buyende, era tusuubira omukulembeze w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu nga tujjukira olunaku olw'okulwanisa akawuka akaleeta mukenenya. Ng'oggyeko eyo enteekateeka ey'eggwanga lyonna, waliwo n'enteekateeka nnyingi bannamikago ze bakola wakati mu kwetegekera olunaku olwo. Enteekateeka eyasoose yabadde mu disitulikiti y'e Mbarara, mwalabye emisinde mu Bibunamyalo nga gigendereddwamu okulwanisa akawuka mu disitulikiti eyo y'e Mbarara, kubanga tukimanyi nti eyo y'emu ku disitulikiti ezisinze kati akatyabaga kano okubaawo. Endala disitulikiti y'e Fort Portal City tukirabe nti naye ekutte omumuli mu kusaasaanya akawuka akaleeta mukenenya, era olw'omukaaga luno nga 23 ffenna tugenda kuddukira mu disitulikiti ey'e Fort Portal, naye wagenda kubeerayo emisinde mu Bibunamyalo. Bwe tunaamaliza emisinde egyo twogereko n'abakulembeze mu Fort Portal City wamu n'omukama omukulembeze ow'ennono mu kitundu ekyo, benyigiremu mu kulaba nti tulwanisa ensaasaana y'akawuka mu kitundu eky'Ettoolo. Bwe tunaava eyo wajja kubeerayo n'emisinde mu Bibunamyalo era Essoroti mu site ey'e Soroti. So tugenda kukola ebintu bino okwetooloola eggwanga lyonna wakati mu kwetegekera olunaku olwa World AIDS Day. So ng'ate twalonkinze ne gye bayita Red Ribbon Campaign. Twagala okusaasaanya obubaka buno nga tuyita ku mutendera ogwa Ssekinoomu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ne mu Bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Buli Munnayuganda gw'osanga ng'ayambadde Red Ribbon ku kooti ye, ku ssaati ye, ku kiteeteeyi kye oba ku kitendi kye, muyimirize omubuuze lwaki oyambadde ribbon eyo, ajja kuwa obubaka obukwata akawuka akaleeta mukenenya era akulage na butya bw'osobola okwenyigiramu mu kulwanyisa omulabu oyo. So Red Ribbon Campaign egenda tuyamba nnyo mu kusaasaanya obubaka ku kawuka. N'ekirala tukwataganye n'Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu kitongole kya Ssaabasajja ekya Kabaka Foundation. Tugenda kukola ze bayita health camps. Siisira z'ebyobulamu twalonkinze tubeere balamu health camp nga luno lusiisira lwa byabulamu lugenda kukolebwa mu masaza gonna 18 ag'Obwakabaka, era nga tugenda kutandikira mu ssaza ery'e Buddu. Abantu b'e Buddu tujja immediately nga twakamala World AIDS Day Buyende, naku z'omwezi nga 3-4 omwezi ogwa Desemba, tugenda zivuga tuzitwala e Buddu olwo olusiisira lw'obulamu, era twongere okunyikiza enjiri eno mu bantu ba Ssaabasajja. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Omwaka guno tugenda kutambulira ku mulamwa ki? Omwaka guno omulamwa gwe tutambulirako tugambye nti twongere mu giya oba tuseeseemu mu kulaba nga tulwanisa akawuka akaleeta mukenenya era tumalewo obulwadde bwa siriimu omwaka gwa 2023. Mu 40 tugamba accelerating efforts to end AIDS by 2030. Bw'oyogedde ku the young positives, bw'oli ekigambo young kitegeeza baana bato. Abaana abato basinga ennaku zino bali mu masomero. Nteekateeka ki ze mulina okubatuukamu mu masomero n'amatendekero
so enteekateeka ze tulina okutuuka ku baana abali mu masomero ekisooka kya byonna tulina campaign etambula ku social media tukirabye nti abaana b'amasomero ennaku zino benyigira ne mu kukola busikiti ng'ate bali ku ssomero so twakikakasiza beyond reasonable doubt nti social media eyingira mu masomero abazadde gye batasobola kuyingira so twakoze campaign bagiyita obulamu sizaala UIP safe and stylish eri ku social media tuyisaako obubaka kyenkana buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika buli katikitiki akabuulira abaana n'abavubuka n'abo bali mu ssomero okusigala nga beekuuma. Ekyokubiri tukolagana n'amasomero gennyini directly mu kuyita mu Global Fund. Global Fund ewa obuyambi ministries 3 ministry y'ebyobulamu, ministry ya gender ne ministry y'education. So ministry y'education omu ku buyambi obujjo bwa Global Fund kwe kulaba nti bakolagana n'abasomesa bakolagana n'abakulu b'amasomero okujjukiza abaana nti siriimu akyaliwo era n'abo abaana ababa bateesobola tubayambako mu kufuna ebyetaago by'essomero basobole okusigala nga bali mu ssomero ng'omu ku kaweefube ow'okulwanyisa akawuka mu ggwanga lya Uganda. Weebale nnyo weebalire ddala abaana bano tusobola okugamba nti abamu bazaalibwa ne Mukenenya abalala ne bamufuna okuva ku bannaabwe ne ku bantu abalala naye waliwo n'ebigambibwa nti ate basinga kumujja ku basajja abakulu bubaka ki bwe mulina ku nsonga eyo? Bubaka bwe tulina ku nsonga eyo tukizudde nti abasajja be basinga okutambuza akawuka mu baana ab'obuwala era omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yakinoganya lwatu ng'ayita mu Presidential Fast Track Initiative nti abaami balina okuba abasaale mu kulwanyisa akawuka kubanga be bakatambuza era be bakasaasaanya okuva ku muntu omu okudda ku mulala. So mu Presidential Fast Track Initiative eyo kwepo n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ng'emmunyenye ya Afrika mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya tukubiriza abaami ekisooka kya byonna okugenda okwekebeza bamanye nga bwe bayimiridde akawuka akaleeta Mukenenya. Ekyokubiri okubeera abeesigwa eri abantu abaagalwa baabwe. Ekyokusatu kwe kukuuma omwana wa Uganda omuwala nti gwe omwami ali eyo nga tonnaba kwegatta oba kugenda mu bikolwa bya kwegatta n'omwana ow'obuwala kubamu akafaananyi nti omwana ono singa abadde muwala wange nandisanyuse nga Brian yamwebaseeko oba omwana ono singa abadde mwannyinaze nandisanyuse nga waliwo ekisajja ekirala ekimusiiza akawuka akaleeta Mukenenya. So kyewandyagadde bakole eri muwalawo kyewandyagadde bakole eri mwannyoko naawe kyoba okola eri omwana ow'obuwala. Tukakasa bulungi nti message eyo bwetuuka eri abaami abasinga obungi ku bo bajja kukyusa enneeyisa yaabwe era batandike okulaba omwana ow'obuwala nga ekyomuwendo wabula si ekintu ekyokwesanyusizaako. Waliyo ebitundu obubaka buno gye butatuuka bulungi naddala mu bizinga n'ebifo ebirala ebitali byangu kutuukamu. Abantu abo mubalowoozezaako mutya? Abantu abo ssebo gavumenti ya Uganda ng'efuna obuyambi okuva mu bannamikago nga Global Fund ne PEPFAR bateekawo ze tuyita ba implementing partners ebitongole ebituusa obuyambi obujjanjabi n'empeereza zonna ezikwatagana kawuka ku muntu asemberayo ddala. Ba implementing partners bano bali mu buli katundu buli kanyomero k'omanya ak'eggwanga Uganda okuva mu mambuka paka mu Maserengeta okuva ebuvanjuba paka obuganjuba nga kwotadde n'abantu b'omu bizinga. So ffe tukubiriza aba implementing partners bano okulaba nti omuntu asemberayo ddala wansi oyo gwe bayita mufunampola oba omuntu wa wansi atuukibwako n'obujjanjabi n'obuweereza n'ebyetaago ebimusobozesa okwekuuma akawuka akaleeta Mukenenya. Obubaka obusembayo? Obubaka bwange obusembayo njagala okujjukiza Bannayuganda nti newankubadde tulina bye tukoze mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya, omulabo nakyali w'amaanyi eri eggwanga lyaffe
era kitukakatako ku mutendera gwa Ssekinoomu gwali eyandaba simanyi linnya lyo naye nze amanya agange nze Mubiru Crash njagala nganze bwe neenyigiramu Mubiru mu kulwanisa akawuka akaleeta Mukenenya naawe Munnayuganda ali eyo bwe waba weenyigiramu nga tosusudde langi yo kikula kyo kitundu kyo mwova oba eggwanga mwozaalibwa wenyigiremu ku mutendero gwa Ssekinoomu okulaba nti tofuna kawuka kaleeta Mukenenya ate era ne bw'oba okalina tokasaasaanya kugenda ku muntu mulala. Twongere okukkaatiriza ku nsonga ya Red Ribbon. Red Ribbon mwezi guno twalonkinze gye tuyita Wear the Ribbon campaign era nga Wear the Ribbon campaign eno eyagala okujjukiza Bannayuganda ku mutendera ogwa Ssekinoomu nti buli Munnayuganda gw'olaba nga ataddeko Red Ribbon eno aba yeenyigidde mu kaweefube w'okulwanisa akawuka akaleeta Mukenenya era oli wa ddembe okumuyimiriza n'omubuuza buli kimu kyewandyagadde okumanya ku kwekuuma akawuka akaleeta Mukenenya. Munnayuganda oyo obubaka bw'anaaba akuwa naawe bukwate ng'okozesa Red Ribbon campaign obuwa omulala n'omulala buwa omulala n'omulala buwa omulala wawono we tujja okusaasaanya enjiri okwata kawuka akaleeta Mukenenya mu ggwanga lyaffe. Alright, bwetutyo nno bwe tubadde naye buvunaanyizibwa bwaffe ffenna bulijjo okwekuuma obulwadde buno bwa siriimu okukuuma abantu baffe naddala omwana waffe ow'obuwala era nga Ssaabasajja bw'atugamba. Nze Kamulegeya Akireewo Kiwanuka kwagaliza obulamu obulungi ayi Katonda kuuma maaso moogi. Okimanyi nti gwe musawo wasooka kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owa leero.